Nemwe abantu babaki abantu bagala ki lwaki abantu befuula kale ndowooza ebyo biwulidde oyo gw'owulidde abadde Brisher Kash ye embeera gy'agenda maaso n'okuba nti ayitamu ebyo byonna ebigenda maaso n'okuba nti bimutuukako amaziga g'owulira akaaba ennaku gy'omulaba alimu nsonga za laavu efuuse laavu ku sayidi ye takyalina kintu kyayinza kuba nti yeekolera wabula laavu alina boyfriend gwe badde agenda maaso n'okuba nti ayagala amanyiddwa nga Prince Jack mwenna mumumanyi banenno bakola erinnya oluvannyuma lw'okuba nti bateeka laavu yaabwe mu mawulire naddala ku internet wise nga boyfriend we amanyiddwa nga Prince Jack naddala ku TikTok okwo bagenda maaso n'okuba nti bavaayo ne balabika nti bateeka ekintu kyabwe waggulu ne babuulira buli omu nga bwe baagalana wabula gye bakomye okuba nti babiteeka ndowooza mu mawulire bambi ate kakazi kattu gye kakomye okuba nti kamenyeka omutima. Brisher Kash ono yavaayo n'alabika nti ateeka okwagala kungi eri omuvubuka ono wabula agenze maaso n'okuba nti kyazuula nti abavubuka tebeesigika oluvannyuma lw'okukaba amaziga amangi ag'omulabira awo ndowooza yafunyeeyo omuvubuka ate ayinza okuba nti yamunaazizzaako ennaku ya Prince Jack oluvannyuma lw'okulabibwako n'omuvubuka gw'olaba mu bifaananyi oyo amanyiddwa nga Baba musazi wa nviiri alabika ye yazze mu kifo kya Prince Jack amunaazeeko ennaku eri yonna gy'agenze maaso n'okuba nti ayitamu. Omwala ono agenze maaso n'okuba nti akaabira ddala amaziga amangi okumanya abadde abikooye ngenda kuba nti maaso mbaleetera emboozi ye ey'okuba nti akooye okumenya omutima akooye abavubuka b'e Uganda okuba nti bamuzannyirako akooye abavubuka okuba nti mumulya buli nga temulina kyemwekolerawo n'asalawo akwate ekkubo addeyo ku kyeyo alabike nti ate akikuba emboozi eyo ngenda kuba nti ate njibaleetera naye nga ye Brisher Kash omutima mumenyefu bamenyemenya omutima mukazi wattu awulira abikooye asazeewo Prince Jack amuteera eddala jjukira Prince Jack abadde agenda maaso n'okuba nti alabibwako n'obuwala obw'enjawulo nga bakola videos ezisoomooza ng'agezaako okulaga nti yadde alina girlfriend asobola okuba nti ate yeetigaatiga n'obuwala obulala ekintu ekitazanyusa Brisher Kash n'asalawo ate Prince Jack abantu bangi bavuddeyo ku internet okwo naddala ku TikTok bw'ateekayo ka posti bagezezzaako kuba nti beegayirako Prince Jack alabike nti ate asonyiibwa Brisher Kash amusonyiwa amuddiremu naye Brisher Kash alabika nti weewanyi weewaawo ekimala oba okitegedde guno si gwe gusoose nga Prince Jack agezaawo kuba nti alumya omutima gw'ono omwana wabula abali eyo abalaba omwana ono Brisher Kash ebintu ebigenda maaso n'okuba nti bitambula jjukira Alan Cruz yali amukutteko nga yamusayininga okuba nti ayimba ekintu ekitaasoboka Prince Jack yamudirectinga mu kkuba eddala n'alabika nti amutwala mu nsonga za laavu ezimukaabya amaziga kati so ge maziga gakaaba atuse n'okuba nti ayagala ebintu bino bituuke we bikoma oba okitegedde bituuke we bikoma addemu akole agende akuba ekyeyo so z'ensonga eziriwo kati oba okitegedde kakati ensonga bwezityo bwe ziri simanyi osimanyi gwali eyo oyinza kukirowooleza ki oba oyinza kukyogerako ki oba okitegeera naye ensonga zo awo we zituuse. Brisher Kash love life ye emuyisa bubi nnyo mukazi wattu womulabirawo yenna takyategereka takyali oli omusama gumali mumanyi Brisher Kash yali akikubya akiwanise wabula bamuyita Brisher Kash mu mutima gumenyese oba okitegeera so vaayo wendowoozayo ate n'oluvannyuma tulabike nti ate tukwatagana mu ngeri emu oba endala. Twistok YouTube channel kwoli genda maaso n'okuba nti osubscribinga ku Twistok ate tulabike nti ate tweyongera ddala n'amawulire ngenda kuba mbatuusaako story ya Brisher Kash okuba nti agenda ku kyeyo naye mugirabe mujoote buliro mubere bulungi.